Global FM kutulebera nnyo kwa mukyalira mu maaso mukasuubiza obudde buno kutambula eddakiika lumaliriza kakusaawa ziri 4 za kumanya obusiraamu ne tuli mu kyako kino eky'emmaali y'obusika tutunuulira empandiika n'obukakafu bw'okuba nti tuwandiika ebiraamo. Banaffe Farm Professional Counselors bakutuusaako the annual calculate duty olusiiko lw'abafumbo oba tukimanyi nti abafumbo ibaada ye wakomadde okuwaayo omwagalwa w'akaseera ak'omuwendo quality time. Ne mwogera ku buwanguzi bwammwe oba ebyo bye basoomooza kkiriza butambuleko n'omwagalwa wo mulambule muwummule ate nga musoma n'okuza obufumbo bwammwe obujja. Gati ku Farm Professional Counselors mu annual Muslim Couples Retreat birimo kumyaka mwebiri ono tuli wali mu Bwakabaka bwa Bunyoro Hoima tusuwa okulambula ne muno ebifo ebyenjawulo tusuwa bamasheka abakugudala mu nsonga z'obufumbo byonna kudola bina mu nkaaga zokka abantu babiri. Kale no bagamba nti no okuvanga n'oz'omwezi 26 kutusanga n'oz'omwezi 31 January wewandise kati ku 07002 976 Kyenda Hajjat Mariam songa tusobola okuwandisa ku 075 2 639 11 Hajjat Tony Kachama oba osobola okufunira ku Shekis Mutimba ku 070 5251 Kyenda musanvu banaffe ba Farm Professional Counselors bebatyo bakugamba. Naam Sheikh. Naam Sheikh. Ekiyondiwo kyaffe ekiddako. Naam. Paati yaffe n'eyokubiri njagala tetunongere okulambulula ku kiraamo kye twagambye ekitali kya tteeka ekya sunna omuntu kyasobola okuba nga ate akikola. Alwasiyatu almustahsana tugamba nti yustahabbu an yusiya bishaiin min maalihi wa warithuhu ghayra muhtajin wa hadha min lutfi llahi biibadihi litakthiri a'malihim as-salihah ba'da mamatihim wala yajuzu alwasiyata akthar min athuluth. Ekiraamo kubanga twayogera mu lubereberye ntugamba kiyitibwa alwasiya atabarru bil mal ye muntu okubaako n'ekintu kyasobola okubanga ate asaddaaka ng'akijja mu maali ye. Ekyo nno kya sunna kye tuyita ekiraamo ekitali kya tteeka bakiyita alwasiyatu almustahsina ekigwana omuntu okubanga akikola nga tannaviira mu bulamu bwansi. Again nti kyagalwa omuntu yenna aba Allah subhanahu wa ta'ala bw'asumuludde ebyenfuna obanga alinawo kyalinawo n'abeera nga asobola okulaama mu maali ye n'agabamu ekintu ky'abaagabye naddala nga abasika be si beetaavu nnyo ku kyo. Yes. Wawarithuha ghayra muhtajin embeera erabika emanyikibwa eri abasika kuba priority y'abasika balina amadaala gaabwe mwe bagwa. Kati tuba tunuulira ne tumanya nti embeera buli omu asobola okubaawo bwe kibanga kisoboka kuba nawe nnyini basobola okuyambako bye balina okuyamba okusooka. Oyinza okuba nga tokiraamye bo bennyini ng'aba naddala abaana ne balaba nga kitaana eri taata ayinza Allah abantu tuva mu bulamu bw'ensi mu mbeera ez'enjawulo. Nyinza okuba naali kyagadde nene situfuna kaseera kasobola kubanga nkikola Allah n'antwala kitegeeza bendese emabega nina okubanga nabateekateeka nga bajja kusobola okulowooza ekyo newankubadde nga saakyogera oba nga saakiwandiika. So wahadha min lutfi llahi biibadihi ekyo kyekiraga Allah subhanahu wa ta'ala obukwatampola bwe n'obulungi bwe eriffe abanaadamu kubanga tetuyinza kukibuusabuusa ng'era tukikakasita ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugabirira ebyobugagga buli omu byalina mu kigero kyabyo era yabikukuumira yasalawo Allah subhanahu wa ta'ala n'abikuggyako nga bw'ayagadde. Sebe ekyo kikakasibwa okuggyako ng'oli takifumiitirizangako. Nja kuwulayo ka scenario kamu lunaku lumu nava ewange nga ŋŋenda mu kibuga ne nkwata emitwalo 10 ne ngiteeka mu nsawo ne ŋŋenda we natuuka mu kkubo eyo ne mbako we nakyama ku dduuka n'esooka nnyimirawo nga luwa abakyaliwo. Kati mu kuyimirira waliwo omuntu gwe nali ntwalidde ebintu bye yali ampadde olunaku lw'eggulu olumu ne mbijjayo okubimuwa. Sente ne ziviirayo ne mu nsawo ne zigwa zangwa mu maaso ne saaziraba. Kati Allah aleeta abaddu be bajjanga basatu ne bajja batuula ku ntebe awo ne nkwata akakadoli ne nkamuwa ne mbeerawo nga nninza akankolere. Omukyala sente n'aziraba
bwaziraba bw'ati ate nange ne nziraba kati nayagala okuzijjawo ne ngamba essente zo nze kennyini ne nzikwata ne nzimugirawo ne nzimuwa mu ngalo ne tubeeraawo oli nankolako okumala eddakiika nga 10 n'amaliriza ono ne yeetambulira yali ayagala nga tebiriiwo n'agenda kati akaseera obwongo bujja luvannyuma nga nzizaamu kaadi eno nga sente teziriimu ne ngamba nti Allah n'obwongo tebwajjukira nti essente ezaagudde oba zange nti oba nabaddeko n'essente ekyo nno kikulaga nti Allah ye nannyinizo ekyo Allah yali azitegese nga alina gw'ayagala aziwe mu baddu be nze kennyini ne nzeekwatira ne nzimuwa ne nkimanya luvannyuma nti ate zaabadde zange kati Allah atuga nti almaalu maali essente zonna ebibugagga byonna by'olina ekikulaga nti bibye tosobola kulondola muntu olina omufuna kizibu ekikulaga nti zize Allah tosobola kuzizza ziba zigenze ziwedde nezikuguddeko kale ezo gwoziwaddeyo naye nezikuguddeko ekikulaga nti sizizo sigwagira zigwe ozisuula nezeweerabidde nze sente natereka nsente mu ofisi yange nezimala ebbanga naye mba ntinkula kuba bangi kibatuukako ogenda okulanga waliwo sente zewatereka nga n'obwongo tezibanga namu naye Allah nazikusuulako ng'olina wozirese almaalu lillah emaali ya Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo tasaddaqa Allahu alaina fi maalina kino twongerako ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugaa nti inna Allaha qad tasaddaqa عليكم يعني في أموالكم يعني تصدق عليكم ثلث أموالكم أو كما قال يتقام النبي صلى الله عليه وسلم أنت الله سبحانه وتعالى يتصدق إلى ممالي زفة ekimu ekyokusatu emaali zaffe emaali gwe gyogala gyokoze Allah yakusaddake n'akuwamu ekimu ekyokusatu ekyo nno twakiraba mu hadithi empanvu ennyo gye twatunulira ku mulundi ogwaggwa eyali ekwatagana ku oba ku mbeera yaliwo wakati wa Sa'd ibn Abi Waqqas bwe yafuna obulwadde Allah yamugesa n'obulwadde kana fi maradin waja yina obulumi obw'ekika ekyawaggulu mu bulwadde obwo nekirowoozebwa nti oba naye kennyini yakirowooza nti kaseera konna agenda kwawukana n'edduniya fazaarahu nabbi sallallahu alayhi wa sallam Abubakar nabbi n'agenda amulambulako nga balina Abubakar mwenye bwe baatuuka kyeyasookerako yaga Rasulullah nina ndi musajja mugagga ana rajulun ghani ndi musajja mugagga walaysa li siwa albinti alwahida siyinaayo omuntu mulala yenna oba mwana mulala yenna okuleka kawala kange akamu bwe kati kennina afa atasaddaqu bimaali emaali yange ngisaddaake nabbi namugala togisaddaaka qala thuluth yani qala shatruha kyava agamba nti kale kimu kyakubiri kyayo nabbi namugamba nti la namugamba ya Rasulallah athuluth kyava agamba nabbi faraddada faqala athuluth nabbi namudamda nti naam kimu kyakusatu namugamba nti wathuluthu kathir naye nekimu ekyokusatu ekyo kinene kyetugeza nekimu ekyokusatu bw'obanga olina obukadde 3 oba miliyoni 3 nibaga nti jjako kimu kyakusatu kitegeeza ogenda kukwatako miliyoni 10 osigaza 2 bwe ziba 13 ogenda kukwatako 10 osigaze 2 kyekitegeeza nti Allah akuwaddeko ku ssente ezo z'olina akuwaddeko kimu kyakusatu naye nabbi n'agamba n'ekimu ekyokusatu ekyo kinene kyegendereze yes kyolinako ate obwanyanyini nga Allah akikuwadde osobola n'okigaba naye nagamba lwaki ti ennaka mazima ggwe ampuliriza nange ali wano antadaa warathataka aghniya khairun okuleka abasika abo yebayita abasika abo bw'obaleka nga balina we bali nga balinako ke balina kyekisinga obulungi min antadaahum alatan yatakaffafuuna nnasa okutusinga lwonaabaleka nga lonsa nga betukubira emiranga mu masijidi kibanange nti gundi talina kyakulya gundi naye ng'ate ggwe wali mugagga kino kikwata ku buli omu buli wa luganda lwo buli omu alina abasika be kati ekyo nabbi kyatugamba nti tusobola okugaba mu maali yaffe naye oba totuusiza kimu kyakusatu kati kikwewunyisa abantu abasinga obunyi naddala abakodo nze mbayita abakodo Allah bw'akimanya nti Allah agenda mumujjulula ate ng'abadde n'omutima ogutayagala kutoola ku bintu bye kubiwa ku bantu be agamba nti ebintu byange biwaddeyo mu busiraamu byonna by'emaali yange yonna gisaddaase giwadde mu busiraamu oba omuntu ng'abadde si mutya Allah n'amulazaako gy'alaga n'alaba ku mbeera gy'alimu ey'obulwadde asobola okunagamba bannange ebintu byange byonna biwaddeyo eri obusiraamu ebyo tebikola ne bw'aba akyogere ne bw'aba akoze atya ebyo tubikola era emaali esigala erina kudda Allah gye yagissa
mbalina okugifuna wala yajuzu li ahadin min alwarathati liqawlihi sallallahu alaihi wasallam era tekigwana sikikkirizibwa mu busiraamu omuntu okubanga okeera enkya n'oyita ate abasika abo omwana wo muwala omwana wo mulenzi mukyalawo maamawo jjajjaawo oba taatawo nobaga nti bannaye nti emaali eno ngibawadde kuba kyo twakiraba olubereberye kyaliwo naye amateeka g'obusika agawatagala ku busika ku mulembe guno tegannaba kujja ag'omulembe guno ddala kubanga ne aya nayo naye aya yasangulwawo hukuman yasangulwawo tekyalamula naye ate yasigalawo tilawatan yasigalawo ng'esomwa eri Allah bwe yatugambya nti omuntu singa aba atuusizza ekiseera ky'okutukawo kwe n'ensi ng'atuuse ku nkomerero y'obulamu bwe ayite ab'eŋŋanda ayite maama we ayite taata we ayite ab'oluganda we n'abaana be bakabi babeewo abalaamire kati ekyo tekikyaliwo ekyo kyaggwawo era omuntu okkirizibwa kubanga ate okikola nate wabula ekyetteeka kyekiri nti omuntu bw'oba olaama wandiika oba oyinza okwogera naddala bw'oyogeramu bw'okakasa nti beesigwa naye ku mulembe guno batono illa man rahima Allah okujja kwa Allah kubanga n'owaka yennyini asobola okwefuula mu kiti ng'embazzi n'akola ate ebitasaana n'olwekyo tolaamira musikaawo nasomako wanyi tolamira basikaabo musika itibara jamu enkyogedde nga mufura naye nga kitegeeza kona nam ateekeddwa okufuna ku maali yo ng'ofudde tomulamira tokkirizibwa kumulamira nsebo nasomako ka article akamu ku side ey'oluzungu awo mu succession law nga batugamba nti if any of the deceased heirs singa omu ku basika boona afudde atunula mu kiraamu bamumma obusika yes n'atunula ng'amanye buli ekiri mu gundi kuba bagamba nti laama nyo ne tokkirizibwa kulaama nga abalina okufuna bamanye ebiri mu kiraamu okujjako oluvannyuma lw'okufaako mbeera efaanako bwetyo kade wano tokkirizibwa kugamba nti mwana wange Sulaimaani emmotoka eyo ngimuwadde ye ng'ate olwedde ali mu basika oba mukyalawo noga nti mukyala wange nti emaali yange yonna bizinesi zange zonna gwenzikoze eki gwenziwadde ekyo kikyamu obusiraamu bwakitugaana kubanga omukyala ali mu basikaabo taatawo ali mu basikaabo naddala bwe tuba tutunulidde amadaala gaabwe nga bwe bajja bano abantu basatu bwe babeerawo abamiteeka esatu tolina gokkirizibwa kulambirako wadde n'omu singa wabaawo omwanawo tokkirizibwa kumulambira singa wabaawo bw'aba tali mwanawo wayinza okubaawo omuzzukulu ng'omuzzukulu yaliwo ng'abaana bo tebaliwo wadde n'omu nga bazzukulu be baliwo era tokkirizibwa balaamira kubanga mu kaseera ako babeera bafuusi nga be baana bakadde bo maama ne taata tokkirizibwa kubalaamira naddala nga basiraamu kubanga yemu ku first priority ey'abantu abatunulwamu ng'ovudde mu bulamu bw'ensi mukyalawo oba omwami wo ku sayidi emu oba omwami yasoose okufa mukyala bw'aba mukyala yasoose okufa omwami tokkirizibwa kulaamira baawo oba omwami okulaamira mukyalawo nti kino nkikuwadde oba kino mukiwanga gundi nga nfudde nla kubanga naye ali omu ku basika abateekeddwa okufuna ku maaliyo nga obusika bwe butyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulambikira n'enjigiriza ez'omubaka Muhammad sallallahu atugamba nabbi sallama agamba nti inna allaha qad a'ata kulla dhi haqqin haqqahu Allah subhanahu wa ta'ala buli alina ekyetteeka kyalina okufuna Allah yakimukola ki yakimuwa naga fala wasiyata lilwarithi temugezangako ne mwetantala okulaamira abasika abamu ekyo kyekiri mu biraamo by'abantu nti ettaka ly'egindi njiwadde gundi eno mbiwadde gundi bino mbiwadde gundi ekyo si kyekiraamo kyetuyita ekiraamo kkiriza seeka tugenda kunako katono nnyo kapaati akasookera ddala omuntu agenda okulaama sebo ebiri wano byolaba biraamo bino byonna byennina wano biraamo ddala era ebiyinza okugobererwa omuntu okulaba gye bakulambikamu butya bw'oteekeddwa okuba ng'olaama ekiraamo kino kyenkutte wano tujja genda tukisoma mpolampola nga bwe twakitandise kirimu olupapula olusooka omuntu preamble omuntu byasookera ddala okuba nga awandiika byetugenda okutunulako olwaleero insha Allah byasookerako ddala okuwandiika ekiraamo omuntu waba akikola kirina kubeesingira ku bintu bitaano abamanyi bye baatunyonnyola ba'da al-istiqra'i wal-qira'a oluvannyuma lw'okunoonyereza no research gye baakola
ne batuŋŋaanyiza ebintu 5 omuntu byateekeddwa okugoberera ng'akola ekiraamo. Mu byo mwe muli ekigambo ekiyitibwa mu'natu tajhiz oba mu'anu tajhiz, enteekateeka y'omuntu ng'afudde okufa, kuba kitwayise amaziika, kuba amaziika gakuŋŋaanyiramu ebintu bingi nnyo bye tujja okuba nga tugezaako okulaba nga tubitunuulira insha Allah. Ne mbateeta mu bintu ebyo 5 ne batuleeta kye bayita al-huquq al-mutaalliqatu bi'ayni tarika, ebivunaanwa mu bintu byonnyini byolese ng'ebintu by'ayiniya nga byo bennyini biriwo ebitali bibyo, tubyogeddeko wali byoba okuŋŋaanyiza nga byolina nga tulowooza bibyo naye ng'ate tubirinaako right nkakamu kati birina okuggibwamu. Ne tujja mu ebyo ne mubeeramu ad-duyunul mursala. Duyunul mursala ze ziriwa, mulimu daynullahi wa daynul adami, amabanja ag'abantu n'amabanja aga Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tulyoka tuzzaako kye bayita wasiya, gy'emitendera gye tugoberera, ne tuzzaako kye bayita wasiya, ekisuubizo kye wasuubiza mu maaliyo, ne tusemberayo kye bayita al-irith, obusika. Obwo busika bwe bwaba n'abasigadde be tugamba abalina right efuna ku bintu byo, ne tulyoka tubibagabanya. Naye wano tukola kyennyume, tetutandika ne kye bayita al-irith, bino ebisigadde tubiraba luvannyuma. Abantu abasinga obungi batandika na kugabana bintu muntu byalese nga tebanakutunulira nsonga zonna ze twogedde zikulembedde. Kale n'omuntu waba alama okusookera ddala, kkiriza Sheikh tunuleko sifata al-wasiya. Bino bye bimu ku bintu oba olyawo omuntu byali badde awandiika mu kiraamo kyo obanga tebiwulamu. Yes, byali badde tabuusa maaso. Yaqul, mu kiraamo kye ekyo wandiika ogambe nti nze gundi, mutabani wa gundi, oba ow'ekika kya gundi, oyinza okukiwaayo ekika oba ki oba famire ya gundi. Naama oba njogera ebigambo bino, usi bi anni ashhadu an la ilaha illa Allah, abange mbalaamira nti nze nkakasa teri asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, era nkakasa Muhammad mubaka wa Allah ate era muddu we. Ebigambo ebyo tubyogera si wa kwejalabya, kubanga abantu tulina enzikiriza ez'enjawulo. Waliwo oli nga wali nga takkiriza Muhammadi. Kati ekiraamo kijja kutuwa nkola ki? Kuba agamba enkola y'omutwe ejja okuwa ensanirira yaagwo. Bwe tunaamanya nti imaani ebaddemu amakoona nga tumanya engeri bwe tukola ki bwe tugihandolinga mu mbeera efaanako bwetyo. So wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, era nkakasa nti Isa muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala era mubaka, so si mwana wa Katonda. Jibalie yabamu yes olambika ekiri mu mutima gwo ne mu birowoozo byo mu kaseera ako, naye tobiwandika nga tesi bye biri ku mitima, kubanga olwekitegeeza gwo kennyini weekwenyakwenyezza kyokkiririzaamu tokimanyi oba tokikakasa, tokkakasa kyokkiririzaamu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, era ekigambo kye Allah subhanahu wa ta'ala kyeyassa eri Maryam alayha salam, wa ruhum minhu, era n'omwoyo gwe yasindika. Gino gyonna emyoyo gyaffe giva eri Allah subhanahu wa ta'ala ne gituusibwa mu kaseera ak'okuba ntuyingira bannyaffe nga tumaze okuba nga tutunda mu nnaku ezi-12 ezaalitibwa mu hadithi. Wa anna Allah, era n'okakasa wa anna aljannata haqqun, ejjana ya mazima eri abo abali bagikoleredde. Wannaaru haqqun, n'omuliro gwa mazima. Wa anna saata atiyatu la raiba fiha, enkomerero ya mazima teriimu kubuusibwa kwonna. Wa anna Allah yab'athu man fil qubur, nkakasa nti Allah wakuzuukiza abo abali mu ntaana akaseera nga katuuse. Wa usi, bannange mbalaamira, liman taraktu min ahli wa dhurriyati wa sairi al-aqaribi aw al-aqrabina, bannange mbalaamira abaana bange ab'eŋŋanda abasigadde, mikwano gyange ne bakadde bange, mbalaamira ebigambo bino: bitaqwa Allahi wa islahi dhata baini wa ta'ati Allahi wa rasulah. Mbalaamira okubanga mulongoosa buli kyonna ekiba kiyitidde wakati wammwe, oba mu botakkaanyanga obwo, oba ensonga zonna eziyinza okuba nga zigulira nga ziyinza okubatabangula, kubanga abantu bangi nnyo omuntu bwamala okuva mu bulamu bw'ensi emaali kwegamba batabanguka olw'ebibugagga. Buli omu n'abanga tayagala kulaba ku munne taagula munne. N'olwekyo bennambi balambira nti bannange mugezeeko nnyo okulongoosa ekyo kyonna ekiba kibaddewo wakati wammwe, n'okubanga mugendera nnyo okubanga mutya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makulu mubitambulize mu layini eyo,
olwo oli mu shariya busiraamu zino ensonga yagenda okuzikola ki okuziyimiriramu okulaba nga ate azimaliriza. Agamba nti watawasi bilhaqi wasabri alaihi, era mbalaamira amazima n'okubanga namwe mugeeramira n'okubanga ate mugumiikiriza, mubeere abagumiikiriza ku mazima ago mugagumiikirize ngako. Wa an taishu watamuutu muslimina, era mbalaamira bannange muwangaale mu nsi muno ate mufe nga muli bakkiriza. Muwangaale nga muli basiraamu abannamaddala, n'okufa Allah temukkiriza okubanga okufa kubatuukako, okuleka nga muli bakkiriza abannamaddala abasiraamu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala agamba, bino si bigambo bya kiraamu kyo, biri bikomye wali. Yes, bino si bigambo bya kiraamu kyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Buno bujulizi obukulaga nti gwe bona akikola ekyo si gwajja okubanga osoose. Nedda, Allah ategeeza nti wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nabbi Ibrahim alayhi salam yakiramira kino wamu ne Yaqub mutabani we, naye yakiramira abaana be. Ekyo kitwogedde miko bitwogera nabaga nti ya baniya, abange abaana bange, inna Allaha astafa lakumud-diina, Allah subhanahu wa ta'ala yabalondera dda, yabasiimira dda eddiini, enkola gye muteekeddwa okubanga mugoberera. Fala tamuutunna, temugezangako okufa ne kubatuukako, illa wa antum muslimuuna, okujjako nga muli basiraamu. Olutunyweza ensonga eri gy'osembezaayo mu kirambo. Yes, nti obalamidde bannange, mbalamidde obusiraamu. Waliyo nali ku busiraamu nga taata bwe yannamira wayi nava mu dunia taata wange yafa bunnamidde. Nedda, olina kuba musiraamu, kiri kukaatiriza bukaatiriza nti kyekwateko. Thumma oluvannyuma lw'ensonga eyo ebigambo ebyo tobyerabira nga byolina okusoosa. Thumma yubayyinu ma lahu wa ma alayhi min alhuquuq inda nnaasi, oluvannyuma nnyonnyola ebintu by'obanja ne bibakubanja abantu. By'obanja n'abantu bibakubanja binnyonnyole, birage mu kiwandiiko kyo. Thumma yadhkuru ma taraghaba an yusiya bihi, oluvannyuma yogera ebigambo byewandiyagadde okulambira ku bantu biri obadde olaga sitandiyo mu nzikirizayo. Kakati wano olwo ebintu ebimu by'otayinza kulekayo one bino njagala okukyogerako olwaleero kuba tumanya Allah ayinza okubanga wiiki ejja nyinza obutasobola kuba bayinza kudda wano ku muzindaalo. Naye njagala okitegeeza atuwuliriza mu bintu bye bitalina kulekayo ate nga amrun dassaas jiddan, nsonga nkulu nnyo. Omuntu omaliyo okugiramu okugabibwa mu shariya kintu kikulu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, mu baana bo boolese tunula nnyo kubanga ensonga zino nkulu. Mu baana gwaliwo gwe tuyita chairman. Na tugendera hadithi ya Nabii sallallahu alaihi wasallam gyatugamba nti man laysa lahu amir fashaytanu amira lahu. Omuntu yenna atalina mukulembeze, sitaani yemukola ki? Yemukulembeze au kama akala. Ekitegeeza nti waliwo butwandiise representative w'abanno, oyinza okubanga wali musajja wa makampani. Nja kugeza for example mukadde waffe Haji BMK rahmatullahi alayhi. Singa tewabaddewo mukulembeze, kubanga omusajja abadde akulaga n'abantu bangi, ffenna abaana tetujja kusituka tugambe ntugenze kusinkana gundi. Nedda, tulina okufunamu omuntu gwe tuyisaamu ebirowoozo byaffe okubituusaayo. Nga Uganda eno singa buli omu yali mukulembeze tetwalibadde oba twalibaddemu ng'abali mu kisiko. Yes, buli omu yalikoze nga bw'ayagala. Naye olwokuba nti waliwo omukulembeze ow'okuntikko agamba kino kikole kino tekikola, khalas ne tugonda tugamba ntatutambuliraawo. Ne mu famire bwekityo mubaamu omukulembeze. Naye omukulembeze abana abalala bamuyita musika, si ye musika. Nedda, bonna basika. Naye oli mukulembeze atuuse ebirowoozo by'abasigadde, representing abasigadde n'okusalawo kwabwe eri ensonga ebagatta bonna, era tabawanjawulo nnyo ku banne balala. Ekyo njagala kikakasa muntu abeere nga akimanyi, tabawanjawulo ku basigadde bonna. N'olwekyo sekandooza budde buweddeyo nga tumaliriza kamalirize ne kano. Era omuntu abeere nga akkiriza ebigambo ebyo nga bwe twogedde, asobola okuba nga abikola mpola mpola nga bw'asaba Allah subhanahu wa ta'ala okubanga amukwatirako. Ebintu ebikubanjibwa tobirekaayo. N'ekintu oyagala okulamira abantu kirambike mu maaliyo, kyoyagala obbalamira. Oba olina kintu kyogadde nti gundi kisuubizo kirambike tigundi mumuwangayo ekintu, naye ekintu gundi ng'okimenye mwabo abatali basikaabo, kuba kiyinza okukalabiriza abasigadde. N'ebirala bifaanako bityo. Wallahu ta'ala alam.
olwaliro insha Allah bitutunulidde ate omulundi ogujja tujja kubanga ate twongere nga tutemaatema ensonga zetwogeddeko 5 tujja kwongera ozitemaatema emu ku emu biidhinillahi taala omuntu asobole okubanga afuna ekifaananyi ekituufu insha Allah. Naam Sheikh. Programu yaffe ya holiday. Programu yaffe ya holiday Sheikh nkulu nnyo twatula ntugirowooza nga nange ndi omu ku mitwe egyatuula kuba sibundi musomesa mu masomero ag'eddiini ntulabira ddala mbutuufu tuzenye emabega mu bintu ebimu kubanga abamu tebalina busobozi busomesa baana mu masomero ga Islamic oba kale baagala standard nga bwe tuyinza okugamba naye ate ekiseera kino ekya holiday ne tulaba nga oluwummula lugasa nnyo omwana mu myezi 2 bw'abanga omwana talina musingi gwa ddiini kuba kati olwaleero oyagala toyagala omwana alina kugatta bintu 2 mu buli mbeera yonna. Omwana atalina ddiini kuba ate ddiini yevuga omwana bw'abanga asomye bino n'abitegeera ate ddiini yegenda omugayidinga ti wano kola bwoti wano kola bwoti wano kola bwoti ne tugamba nti omuzadde ali eyo aleme kusubwa chance eno ekyo twakitandise tubadde ne programu eyo nga tulina kugipublicizinga kubanga tugikuba abantu kuba nti bajja adoptinga bagiyingira naye ku luno twagambye nti insha Allah buli holiday tujja kubanga ne programu eyo era twagala abazadde babeerenga bagijjumbira buli awulidde bategeeze ennamba y'essimu eri 077 nsokana MTN 0772 86 16 87 oba ku 0703 33 79 98 oyinza okuyita ne ku 0702 58 95 62 enamba bwoziyiseeko osobola okumanya ebisingawo ate biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala kasente katono nnyo mitwalo 3 mwana ow'ekisulo ate ng'owadde mitwalo 15. Naam. Alright, kikumu sana kabisa na pale fame kutini jagala kuwa bantu wa day mwezi